Olwaleero nakedde kuba kuyabageye era weziweredde 5 ezakalasa mayanzi badde ntuuse mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu wendi yemu ku district ey'omukaaga kwezi ze twakatalaaga n'ekigendera ky'okubako bye tukutuusaako ku bantu ab'ebyafaayo oluyitaayita lukiro lulijje ku koligo tutambulira ku mulamu ogugamba nti manya olugendo lwange tukuleetera abantu ab'enjawulo nga baliko bye battottola. Nze Jamii Radio Uganda omuweereza ow'olulango siri bwa namunigina ndiko munnange Spy Media emabega w'ekifaananyi. Kkiriza nkutegeeze nti omulimu guno tuli bakugukolera ddala era mu kyo tumazeeko nga muwogo. Ebigambo bye tuleeta si byakweyogeza ng'owamalibwa yasira embwa nti bw'eri bulwa amannyo ndigisongolera emmambo. We naliko omuntu w'ebyafaayo oba ekintu kyonna ekyaleetaaza okumanyika ennamba zaffe ze ziyita wansi awo tukooneko okakase nti ebyaffe birina ntagambwa kabi ng'ekkubo erifubutuka mu ffumbiro. Kamberekereze Jamii Radio Uganda lindirira kye tuleeta wamma oyawula ekikaabugo ku kisalabwe.